n'omulimu gwe nakola nabaswaza kubanga babateka mu court martial mujjukira General Eritumwine General Ivan Koleta baba weyinga mu court martial naye lwensobi zaabwe abakulu abamu ne bavaayo ne balimba president nti mistake yali mu maje abantu bakwitinge tubasonyiwe sente z'omuwa musolo zaafa bwezityo kazini yekka yagenda eruzira ng'ate agenda eruzira ku lwa General alonda mbwamuteekayo mbukubanga musimanyi yakuba dokita asimanyi kwege byali bya kisirusiru era ba general baawira nti alonda asibye kazini afande sale nalagira kayindo tafire jimu muwezi jeje odongo nabagamba kazini averuzira bamweyimire mu koti maaso bamute amiri yabiyangamba mbimanyi bamutiisa kata ani agenda okutu President Museveni abantu mu Uganda milioni 4 bayine essimu kana akatambi bagenda kafuna ku masimu kubino ebyokubereka sasa n'ogenda okuba abantu bamumbere abantu betwala nabo bonna bafudde baweddewo kati president yatukole ki omuntu gwe tumanyi gwe President Museveni Yoweri Kaguta Museveni kubanga go wajje waffe gwe tumanyi tukumanyi nga muzeyi waffe ebya president biteke bali tukumanyi nga muzeyi aye sirwanira kulaba afande kandiho sagala kulaba afande mugira sala kulaba afande mbadi kubana afande mbadi wangamba ebintu byange president byayogera webiri amaje gafa abakulu bali mukubba sente olide bebazika temuli mwana wa president bebazika temuli mwana wa Nalweyiso bebazika temuli mwana wa Kayindo Tafire bebazika temuli mwana wa Kandiho bebazika temuli mwana wa Jimu Mwezi bebazika temuli wa mwana wa David Muwozi olide abana bonna abafa gende eruwero wane kapeka abantu mwabaletanga kino ne mbazika genda abafange Kongo mwabaletanga ne mbakweka wali embala bemanyi baba malala yazura bino mu myaka mu bisanja bisatu yazura bino awo kutewafu ate wajja wano mulanga abatasaaga zino chano zona beza ba dokita n'abamu abalangirako obulango batya ne dokita yebwa yanyamba president yampayo milioni 5 abantu abawadde wano Kayibanda wabwammeka Jennifer wabwammeka babala mu babo bawadde sente bamivulo bawadde baka milioni babo baba wa motoka nze sinaga nti mpe motoka nze nkugambye ku sente obazo ofuna ne mukyala we bilioni 16 pa annually jako bilioni emu sente ze na saving zizino bilioni 4 jako bilioni sente kate zakola ki siga nti barracks bazizimbye era bakyalisula mu nyumba za subi siga nti welfare yaterera President Museveni nkusabe kintu kimu omirimu gye nakola ogimanyi na sacrificing my life emyaka 13 kati je maze mu busibe mu maje jaki olide mbonebonedde ki olide sasoma insibidwa for nothing malise bambonyabonyeza violate into my life President Museveni nkusaba ekintu kimu nkusaba akatambi kano okafune bawalabo badana bayina amasimu natasa ine simu lwaboga ine simu genosala ine simu genosala yagamba ajja kunyamba nga limbagaga wale byakomaawo ogende guru tebakukiriza kumulaba President Entebbe tebakukiri abana bakuma bonna bato twabona tebaaliyo kati president abantu abatusanze majenga babirungi ba Johnson ba Doni na basa ba Major General ekyo si issue kubanga bantu bo muva mu kitundu kimwe abalaba kazi niye balaba senga abalaba kibikinze tebinkwatako but the aim is for abantu abakuleeta okuva eruweero to benefit nze kiki kye tufunye mu regime eno kiba kitegeeza bwe tunabeera ebbali nga tukaaba ebyo nabizibu mu Uganda President Museveni n'olwekyo akatambi kano nze wano ku kamera kubanga nkoze obutambi nga ndowooza bali kubuwa naye ndowooza kano kazi wa President Museveni RO001 mutabani w'omugenzi Esther Kokundeka mutabani w'omugenzi Amos Kaguta ewerwa kitula President abantu baboyina mu office ba Night kwikiriza ba Nalweyiso Proscovia ba Dr. Omona ba Nabusayi Estambayo terigwe saatuukako Kayindo Tafire nabatuukako nga bangamba kimu tujja mutegeeza abalaba gamba obeera busy President Museveni bobanga oli busy nze nkusaba ekintu kimu Dr. Yebwa wali enamba kwe ziri ku simu nkusaba nkwatayo sente zonkwatira
oba milioni 5 gwe zonolaba zonna ze sina kyenkwagalako sina kyekwagalako lanka sikwagalako midali twakola we sacrificed for this country we contributed tulwanye entalo kati yali tukole ki now I'm 50 kicho yagala kati nkole olide ogenda kumpa section mu majenji fuge ogenda kunkozesa wangamba ogenda kumpa mu state house katiguliriddawa wangamba ogenda kumpa ennyumba eririddawa olide nange wafe emigadde njantegere nti yeso yali mulwanyi yero ne president Museveni olide ngana waba bazimbye lwakitula bazimbye amayumba wano wona bayina amayumba abatebagana kuddayo wabo bazimbye mu Buganda wano kakati nze president nkoleki lwakimbera ku street wayamwe bega saasoma olida president sina buzibu nawe nkimanyi oli president nawe wayita mu bizubi bwayitamu nobera lebo leader sijja kugenda kwegata oyala bagala bawulire nti Gitta ali mu Congo is now in ADF no kankoyese chance no president Museveni okyaliwo obutambi obulaba esimu ozirina bawalabo natasa sinza genda wakanyiru gaba why sijja genda wachanda why sijja genda wafande mbati bajja kumala bizibu byange I want you the president natuka mu makago biwangamba mbimanyi kwata sente zompa nga president ngabozi waba kamilioni ngabozi waba full figure ngabozi waba mama fina ngabozi waba mivule ngabozi waba kusasira nange kwata zokwata ogambe Gitta Dr. Yebwa where is Gitta jangu ne camera president yakwebaza gwefuge gwanga ngabo oyagala nze sina buzibu nawe wanakoma nange ngende waffe abantu ne twawerekera teri kinuma twawerekera singo badde mulalo singo oli bulungi what is that bwaje ruwero wajja abalalo bokaye balwana bo bali bulungi Kasiringi ambassador Kihanda ambassador Kyaligonza ambassador Lwasande ambassador Genosale uya ina factories za terrorism center agabanga bwayagala basajjusa bwe bava egwerunga bagenda kulwanyisa bwe bajja okwata bilioni zino obawa batumukunde babo bakulwanyisa wabakwata sente nobawa Fabaganda ni ageno tufaako Kawaga tayinza kunfaako Katumba tayinza kunfaako naba ine bizubu byabwe olide nolaba meja jena ayingidde amaje jo nayenzo okutwala bajasi 10 mu hotel nabaguyire mmere nasaso emitwalo 8 nolaba meja jeno eweruwero wensko tayinza yadde kulisa abajasi 5 mu hotel era bwatuka bagamba mugene mu nyeyo Islamu muri emmere ya 12 mukomeo wano please ebyo bituluma olide nolwekyo nze sina buzibuna afande Mozi Kanerugaba oba afuga amaje izirake yakola courses ze asomya amaje fete twasoma we are not educated kati akwate ku sente ze ngambye akwate ku zina saving a billion bina akwate ko billion emu I want to transform my family nange njaya okutulako n'abaana bange mukulu sergeant lamwe n'abatuliza tabatulaba mwebale nyumwe bali dala nchali no mukulu sergeant Gitta wano mujja kwebuza lwaki lero zali ku kamera lwansonga nene nsonga lwaki ndi ku kamera tuli mu kafone sergeant Gitta oli babiri wano tuwayamuko eramba tumiddeko nyo mwena abali eyo nchali ne sergeant Gitta oyogedde ku bantu abakulemesa okutuka ku president Museveni yes please bayina kako ozo bogere katwa bobo sobola president Museveni mwennyini omuntu gwe yali amanyiti ajja kuntusa maaso ge yali Ameria Kyambadde baye yamuwa task ngenda America bwe yenkoma wolete Gitta je mutadde kololo si kyanda yamugamba kunkweka olide president yali ayinza okunga agende wamwe nja kukima yanteka kololo Ameria Kyambadde yangoba mu office ye nanga abakulu bamutisa yes nga secretary bana abanene mu maje bo balowooza nti president Museveni tatuukikako n'omulimu gwe nakola nabaswaza kubanga babateka mu court martial mujjukira General Eritumwine General Ivan Koleta baba weyinga mu court martial naye lwensobi zaabwe abakulu abamu ne bavayo ne balimba president nti mistake yali mu maje abantu bakwitinge tubasonyiwe sente z'omuwa musolo zafa bwezityo kazini yekai yagende ruzira ngata agende ruzira kulwa General alonda mbwamuteekayo mukubanga musimanyi yakuba dokita asimanyi kugebe byali bya kisirusiru era ba general bawira nti alonda asibye kazini afande sale nalagira kayindo tafire jimu muwezi jeje odongo nabagamba kazini averuzira bamweyimire mu koti maaso bamute
kwegala ebintu byonna byakusikamiguwa general to generals kati nze president manyi gwe guwajjeeta obuyekere luweero mwe mwatujja mu masomero emirimu gye nnakola sabba muntu sabba mundu yo sayina kye natwala kikyo emirimu gye nnakola that's why I was a marist kwatayo biliyoni emu ssebo noonye famire yange yes please sijja kukwatagana bajasi yes please Amelia byaŋŋamba mbimanyi bamutiisatiisa President Museveni abantu mu Uganda miliyoni 4 balina essimu kana akatambi bagenda kafuna ku masimu abantu abalina essimu yo webali bo wa masimu owulira president nagenda kusaazo nagende wa Alice Kaboyo owulira ne mugamba nangamba agenda kutuusa ebintu bya n'obuwa omwa minister ebintu byazikira simanyi walwaki bakutya simanyi go bagamba nti sagala muntu yenna kakati bwo batole bafe banansuka bakutusa mu buyinza oyala kulabani owulidde babalamu bajewo bafulu figa babo ba advisor abalo baobwala DC President Museveni faba kutusa mu buyinza bazadde bafe bafa kulwo otusuubira kola ki kwegenda mu kubera batayaristi kugenda kubera mu ADF oyatukole ki now this is the time nze ku myaka 5 President Museveni sijja kusirika nkimanyi bangi baliyo babonabona basirikale bannaffe abakuleta mu buyinza abantu bali ku ngudo basabiriza holiday officers baliyo babonabona nothing teryatumanyi eno leadership yo najola bajotadde mu maje teryatumanyi because tetukolangako nabo maje they are generals they are brigadier Chanda yali driver wa koleta afande Mbadi yali wali instructor by chance nagenda cadet singali yayingira nga teacher teyandi badde CDF afande Rweru abadde instructor Kabamba talwanangako va kubino ebyokubereka sese n'okugenda okuba abantu ba mu mbere abantu betwala nabo bonna bafudde baweddewo kati president yatukole ki omuntu gwe tumanyi gwe President Museveni Yoweri Kaguta Museveni kubanga go wajje waffe gwe tumanyi tukumanyi nga muzeyi waffe ebya president biteeke bali tukumanyi nga muzeyi Museveni oba yatwerabira myamusiwa live nze sifanga President Museveni bakugamba nafa President Museveni nakusinkana bagamba nagwedda lundi butabika nsaba omuzira kisaye naye nala analaba akatambi kano omusajja agende emyaka jejo yes please if possible sikulumba nti abantu abo abasobola omukutuusa ani gwamanyigonga personal secretary Dr. Omona kati mbadde nsaba soko kowole ne kuomona Dr. Omona naleta failo yange uwo no gamba ogenda gamba president no ngamba mukyali mu bintu bya kalulu no gamba president ali mu karantini mu bintu bya corona esaazi no president ali free atambula bwabanga tasobola gamba kunsinkana live olwa corona aliwo system ya zoom weri tukoleka zoom Dr. Wuyo njogere byenjogera nga byenjogera byenjo kugamba byetwayogera nawe sawa 3 mu State House era sikina kyenkyusa era n'olwensonga emikolo gitakana mbaika kyenkuyambako yes please namwe n'abatuuliriza abalaba ku Sgt Gitta ku mukolo gwa the first channel Uganda kiri nti Sgt Gitta byonna byogera tabyogeza nti musanyufu abyogeza ennaku ye n'alyetaaze nammwe abaliyo temujajinga naye kyemmanyi programs zaffe muziraba namwe all over the globe kandi mukwata bu clips mu busedekero mukulu oyinza okwesanga oseba bamulimba bagamba kitufu nga bagamba wafa nze ndi mulamu sifanga naye mbadde oyogedde ko Omona ani omula gosobola Dr. Omona namanya mukoddomi we Lwabwogo yangamba agenda bitusowa president Lwabwogo amutuukako eruzira nangamba ajja bitwalayo tayina kiyanyamba nze ndowooza one namba y'Omona sijina nagenda ku parliament ne bangamba nti ne bampe namba ine njogana yo muntu najimpa nangamba babiwe secretary bajja bimuwa naye bisali bisala bya corona president ali mu canteen nze nensirika paka kati sifu nange ne reply the problem obstacles mu State House nalweiso yefuga State House nalweiso yani general ali Proscovia night quickly yani
mbu advisor wo advisor ku welfare bagaba center I don't know naye wali mu state house yefunza ayagala document yina kutoka ku president nkuba omulange eri General Sale nkuba omulange eri PPS Dr. Omona personal secretary president Museveni mpezeze emyaka 5 oli mukadde ukuzi mwanzi ja musomero nga n'emyaka 12 bakuze mu nsikondo President Museveni go watujja mu nsiko go walagira basajja abo wajja naberuwero ne batujja mu masomero I want to transform my family tetwafuna chance esoma because entalo ziwasanga mu Uganda olide tulwanye Congo tulwanye Rwanda tulwanye mu Northern tulwanyide bagalanga abantu ne twalanira bali okay bali bulungi bakagame ba president bagalanga baba bakiri bali bulungi genda mbakabira bakoze bichi bakulide wano machindye fe tulinga bwe tuli abana batusanze maje kati ba general olira mutabani wo asumye wano nga tumulaba P1 is now general yes please my concern anyway yeah mbadde nsaba still omono mogode ke passos Dr. kusawa zino ekintu kino president okukifuna obulungi nga kiyise mu civilian people nga Dr. Omona nga muganda we General Sale olira ababajeno baveeko tebakuyambi banga lyonna General Sale ensonga zonna wazimanya nebo nava mu safe house mwasoka ne muteeka mu kakiiko kamwe temwagala ntoke wa president ebyo ne babimanya yes please General Sale bwe banga abayimbi bajjewo omanya go gamanyi mpulya Sale manyi kya Sale yani RO00016 resistance officer 00016 Jeno Lufu Salimu Sale akandwanaho nze Gitta sifanga babalimba mbu nafa gwe muganda wa president Museveni gwe namba 2 wa president Museveni mu majekati oli advisor we oli kapeeka esazi no oli gulu nkusaba ekintu kimunze sifanga munkwatiriyo billion emu mwe mwayeno na life yange mwe abajeruwero mwe ne mutulemesa okusoma yes please banji nnyo banji General Sale nsaba ontumira omuntu yenna kubanga ne bwe najje eggulu sijja kulaba Dr. Yebwa yanina era ndi ku kamera wano eno kamera mujja kugiraba ewo boje yes nze Gitta musoke mumanyi n'omulimu gwe nakola bwe mana sobola okucheckinga UPDF abantu bakola lisafo olida president Museveni nga bamulimba abantu emitwalo 214 emundu emitwalo 214 mpewo what do you expect nze nakola omulimu ogwange ne guggwa sali mbega sali wa intelligence nze nakola omulimu ogwange ne guba successful n'olwekyo president Museveni nsaba General Sale nsaba Dr. Omona nze Gitta wendi olida bafande kandi ho bonna ebintu babimanyi olide naye sirwanirira kulaba afande kandi ho sagala kulaba afande Mugira sala kulaba afande Mbadi kubana afande Mbadi wangamba ebintu byange president byayogera webiri njala president Museveni obate wanimba nchimanyi you are not a liar nze kulwange mpe byange biwansubiza lwekyo lwairo nsaze okola akatambi kano nga ka president Museveni nkozi obutambi okuvanga 26 January sifunanga any reply n'olwekyo kana katambi kagenda wa president Museveni omukulembeze w'eggwanga kyovola banebendera zo zizo no wano eya East Africa weri eya Uganda weri njagadde ensi yonna etegeere worldwide nti president Museveni oba wanimba gwe sebo golowooza nti kati ojja koyira abayimbi se balwana olide bannaffe baafa olide abantu bangi twabaleka genda Congo genda mu Northern Uganda genda Eastern Uganda president Museveni njogera ebintu bino n'obusungu why gwe natasa asiba mu state house badayana babali bainaze NBS bainaze apartment olira n'olwekyo njya kusaba president naffe twandi bali tulina bwe tuli olide abantu bali wano mu Kampala 86 basoka kuvuga buno motoka wa milioni 2 esazo no bavuga motoka za milioni 7 tebalwana nga 86 up to now buli mwaka obakuza bo bakola bakola contract nawe olide n'olwekyo president olwokuba ndi Muganda abantu bagamba tebabafaako kubanga muli Baganda yes
If I'm a Muganda, that is not my problem. Gwaje waffe Luweero n'otujja mu masomero. Abantu bagamba tebakuyamba because you are not a mulaalo. Bwe twali mu nsiko, it was a teamwork. President Museveni. Bino byenjogera njagala ensi yonna ebitegeere. Byenjogera teri atabimanyi. Si byakwekweka. That's why nzize mu kamera President Museveni twatula nawe sawa 3. I advised you noteeka amagye mu banka. Olida, on my advice. Ne sawa zino nawe president ofuna sente mu banka. Your salary milioni 3 ozijja mu banka because of Gitta. Afuna milioni 3 mukuluzi w'eggwanga. General endala zene mukazi we. Kati President Museveni nkusaba ekintu kimu. Ku bilioni zofuna 16 ne mama Janet jako bilioni 1 we Gitta. Nze ku myaka 5 nchimanyi nti kati sijja kusirika. Bingi byemmanyi sandiyagala tutuuke wala. Bino nandibadde mbyogera nga ndi America. Enzo no kuvayo na Uganda n'agamba nti Gitta tugenda kumujja mu Uganda. Naye lwaki ndeke eggwanga lyange? President Museveni singati wajja Luweero ffe tetwandikwegaseeko. Olidde gwe wajje waffe ne tuleka bazadde baffe ne battibwa because of you. Lutamaguzi bamusalako omutwe. Abaana be wabawa emirimu. Kati ffe fani ajjo tumanya. Olida, n'ekyo president eddoboozi lyange nsaba olifune Natasa Kalugire simanyi ka muntu Diana simanyi na patience lwa bwogo afande kane Lugaba muwozi you were not undermining your system yo wali jim mwe mubere balida nga mwagala fuga amaje kyensaba kimu president Museveni akwa wano juzi okute milioni 13 afande kane Lugaba nozuwereze Rwanda nga basketball baba banja muki mu hoteli ne balibo Rwanda tebagenda kumanya olide fe twakufula kyoli afande kane Lugaba mutulowozeeko olide nga naye boli successful ewatatawo Yoweri Kaguta Museveni nafe bazadde bafe bandi baddewo singa tuli bulungi naye mwajje waffe mwe mugende Sweden ne mujjana mu piwano ne musoma. You are now lucky, you okay, you are now a general. Banatasa babo bagagga tetuganye tetwagala mutuletere ebintu byagamba nti we have tribalism in our country. Olida twali teamwork. President Museveni okimanyi nti twakola ebintu byonna mu nsiko twali baana bato ne tulwanirira eggwanga lino. Olida n'olwekyo nze sijja kukowa kwogera nkoze clip eno let worldwide emanye nti President Museveni if you were liar nze wanimba. Olide naye nsaba ekintu kimu bakulimba mbu nafa eyakulimba jeno nalweyiso nagamba nafa ne bankweka eruzire emyaka 2 ne bankweka mu safe house emyaka 2 lwakina yogera corruption obubbi amajje gafa olide amajje gafa abakulu bali mukubba sente olide bebaziika temuli mwana wa president bebaziika temuli mwana wa nalweyiso bebaziika temuli mwana wa Kayindo Tafire bebaziika temuli mwana wa Kandiho bebaziika temuli mwana wa Jimu Mwezi bebaziika temuli wa mwana wa David Muwozi olide abana bonna abafa gende Luweero wane Kapeka abantu mwambaletanga kino ne mbaziika genda abafange Kongo mwabaletanga ne mbakweka wali embala mu barracks ne muziika gende Buta genda Isiro genda Gabdoliti mwagato gende Embale n'olwekyo President Museveni yes this is a time to expose everything. President Museveni wantu alina emyaka 12 mu nsiko n'enkuba emmundu eyakerege ne munkozesa buli kimu nkuze owezeze emyaka 7 mpezeze emyaka 5 kana akatambi nkakoledde President Museveni tibuhaburwa afuge eggwanga lino nze Gitta sifanga fezi natandise mpya kubanga dokita tannankowa era kana akatambi nkimanyi president Uganda ina esimu za WhatsApp milioni 4 one person ojafuna akatambi kano baba kukweka ojakasanga ku internet ojakasanga ku YouTube ya Gitta Musoke. Nze president sina buzibu nawe webale kumpuliriza nsaba Dr. Omona nsaba General Salim Sale nze Gitta sifanga bana Uganda mwenna mbasibudde abantu bonna bali ebweru baganda bafa bali Boston abali Canada abali China Kaitesi abali Denmark
abali Australia Lutwama George Kasimu Ouma Dankani mwe namba la musiza nolwecho namba njigabe enamba jibawe enamba yange 0701 308 311 0701 308 311 Gitta Musoke bagamba ebigambo tobyogedde sibyogedde lwa busungu ebyogedde lwa mbeera mbyogedde olwaleero luno president Museveni ngenda kwogera sawa 2 n'otuuka enkya ku makya katambyo ojja kuba kalina ku simu yo bw'oba tokayina gamba Natasa gamba Diana gamba afande Kanyerugaba Muhozi bakuwa obutambi buno patience abaana bato baffe wangatta ku family yo n'ongamba nfuse mwana wo nze omuganda nfuse omulaalo nemanya nti president Museveni kyoyogera kituufu tewannimba olide sajja mu state house kunywa mata sajja mu state najja because of what I exposed I know sanga facts bilioni 4 nga bazibba mu majego agayi president Museveni kwata ye bilioni emu ojiwe Gitta I want to transform my family emyaka 5 kati ngenda waggulu olida nze sijja kuva mu media sijja kuva mu kamera sijja kuva ku TV I will tell you the fact bobo chimanyi nti gwa tujja masomero fete twasoma olida tuli mu ggwanga ino by experience emuntu tayogera luzungu eyogera nnimi 2 yes or no nebo no bafuna abadiguli kubanga aboyina kati ba degree holders abo baleke bakola fe twakola party yafe will contribute for this country your excellency Museveni sijja kukowa ku myaka 5 atakati natanse phase ndala ntandise nayo president Museveni olide nolwecho message yange yeyo enamba yange 0701 bino ebintu byanjuga tebiri investigation president Museveni dire ebintu bibwansuubiza obimpe nze sina problem nawe tebiri investigation mbate semanyi kandika akunoonya mbate semanyi mbadi akunoonya for what you call Dr. Yebwa this is my number mumpe ebintu byange president Museveni bubate wanimba wansuubiza enju president Museveni n'abalemo bakubira n'abakubenga to bakubira obamanyi bokubira bowe namba abantu balina enamba ye niwaliwo n'omu yali ampe ne mugamba ajja kumbuuza ani yagikuwadde enamba yange eri 0701 308 311 enamba yange eri 0701 308 311 ereta amanya ga Betty Namanda president Museveni nkusaba I want to transform my family nga naye boyina abaana abo ne bazukulu abasiba mu state house Entebbe nange njatulako n'abaana bange olide tulye ku kamere okuva 2 ebintu byonna byatabuka because report je nakuwa nonzija mu safe house nonkusikala mu state house nonkweka je wankweka balonda ne banzibayo ne bantu bayeruzira basibule abatulaba mwe namba la musiza mubere mirembe president Museveni agenda kwogera naye nange mutu musindikidde obubaka obwange nga Gitta teri kipya corona si ya muleta abantu abaleke amasomero agaggule buli kimu akite amabala abasinzo abantu bakyasaba abantu bali disorganized Sgt Gitta ngogenda kuba kompeo yes please yeah era mbadde nsaba bani producer Fenange Simanyi yes sir eka nkoze tuzo ngandie no behind the camera yes sir olowooza okuta amalodge n'okwata amachurch n'otazi taxi n'okwata amasomero olowooza ani yamuadvising koza ina advisor Mama Janet Museveni yamuadvising omanyi Mama Janet botamuyita mama bakusiberuzira kale nolwecho Mama Janet Museveni Minister of Education abaana bononese mama ngamuyita ababo bakuze banatasa ba pesense abazukulu basomera bweru abaana b'abantu bononese Mama Janet amasomero mugate corona yajja batudde awaka mwagenda kuleta eddagala mugema abaana sibageme n'abasomesa bennyini sibageme abaana badde ku masomero basome tubayinza kutula myaka 2 obwana buto bufunye embuto temuli bamwe temuli ba Janet Museveni temuli mwana wo Mama Janet Museveni
fe tuli ku ground mwe mutambulira mu nnyonyi babavuganga babbi General Museveni mpita you call me nze sina kyenkutya ababano bakutya nze naye nkubanja wansuubiza si byampewo wansuubiza oba wali onnimba nze Gitta sirimbika President Museveni ku myaka 5 ate kati mwansibe myaka 13 abasajja bo kati mukyanteeka safe house njimanyi manyeruzira emakindye munkweka holiday abansi babo nabafa bagenda. Yes please. Ena ebintu byenjogera byange bwogera mu office ya kandiho file gyeziri eza Gitta bwogera mu office ya General Mugira James ekisembayo Gitta oloza lwaki toyambibwa enamba yange President Museveni 0701 linda ko lwaki toyambibwa olowooza abakulu b'amagye problem gye baateekawo mbunze nimbega wa President Museveni nze siri mbega wa President Museveni nabo limbega wala sitakuyamba bamugamba nafa enamba yange eri 0701 President Museveni Kaguta 308 311 natasa ojuulidde pesenso obutambi mu butwaye tata wamwe kana akatambika President Museveni kansi yonna nkogedde President Museveni otegeere ogenda kwogera sawa 2 olwaleero nze njogedde saa 12 akatambi ogenda kafuna nsaba madamu natasa muli bato bange naye president yabanga tako nti ndi muganda wammwe oba temumanyi ndi muganda yali nange newunyo okunfu omulaalo okugamba nti ndi muganda wammwe natasa afandika ne Lugaba Muhozi bwe najjewo wasindika abantu bankuba ekifaananyi oba wakitwala wanze simanyi Patience Diana mugambe tata wammwe Gitta musoke tafanga Genosale akandwa naho lufu sebo oli ggulu sijja kutuukayo nkusaba nze wendi atakumira mpera mwenna namba lamusiza akatambi kano ka President Museveni mubeere bulungi bye bye. bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja 3 yazuula bino awo okutewafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya